Abatuuze b'e Nakirebe ekiri mu ggombolola y'Ekiringente mu disitulikiti y'Empigi bakeeredde mu kiyongobero oluvannyuma lw'okusanga munnaabwe ng'afiiridde mu nnyumba. Afudde Esau Wandaati abadde atemera mu gy'obukulu 55 ng'ono abadde munnansi wa ggwanga erya Kenya ng'abadde musomesa ku ssomero lya Wamatovu Seed Secondary School erisangibwa e Nakirebe. Baliraanwa be bagamba nti baakoma okumulaba ku lunaku olwokutaano ekiro ng'anyweddemu akenge era tebaddamu kumulaba okutuusa olwaleero lwe balabye ensowera n'ekivundu nga bifutuka mu muzigo gwe. Olwakutaano ng'amaze okuyumba n'enneeyina n'ayungira mu nnyumba n'ayungira wange sadda kati ebyo nagambye akaana nemba ono omusajja wamulabyeko oba ayiteege mmanji nkaŋŋamba anaaba tenamulaba agenda nenkagamba konkonakaana nekakonkona nga tewali mukyala abadde afuulira n'agamba nasita kabanga yafiira nga lowooza oba mmese nagamba oba mmese yeekunya kati akasana we kavuddeyo ekivundu nekisooka kiyiira nagamba saka omusajja yafiira mu nju nenkubira taatawo nekirabika mukwano gwe yafiiridde mu nju. Bano bagamba nti omusajja ono abadde muntu mulamu nga talina mutawaana gonna na muntu nga ye mukyala we abadde yanoba gye buvuddeko era ng'abatuuze bamukubidde essimu okumutegeeza ekituuse ku mwami we. Abanga agenda wali mubala wabadde anywera kawungeezi yalwalirwa kutaano najja nagamba nagenda kuleeta engoye zange ozintumire gye ziriko ze zireeti kinneewunyisizza okulaba nti ate kati afudde. Namwandu ono ategeeza nti abadde amaze akabanga ng'ayawukana n'omwami we wabula alabidde awo nga bamukubira essimu nti omwami we afudde ng'ayongeddeko nti badde bamaze naye emyaka egisoba mu 14 era ng'amulinamu n'omwana omu mulenzi. Afudde naye tubadde tumaze emyezi ena nga nze navaawo kati bankubidde essimu ssaawa 4 nga yafiiridde mu nju sigaza omwana wange maze naye emyaka 15. Abasomesa ku ssomero lya Wamatovu Seed Secondary School omugenzi gy'abadde asomera bategeeza nti munnaabwe abadde mulamu nnyo nga bakoma okumulabako ku lunaku olwokutaano era nga ne ku lwomukaaga abamu bamukubirako essimu nga mulamu. Poliisi etuuse ne yeekebejja ekifo kyonna n'oluvannyuma n'eggyayo omulambo n'egutwala mu ggwanika ly'eddwaliro e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.